kumacha nagenda kulusi saa 12:30 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Ssenyonjo simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambumbagazira omulundi gumu. Mu byopulaninga ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki? Obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. Nayina omwana wange maama, omwana wange atakata wange maama, omwana wange maama, ndesa mwana wange, ndesa mwana wange. Munyambe mutaze banange Ssenyonjo ssuubi lyange omulongo wange sebabiyeyendise wasoye kato maama, omwana wange maama fiina munange tasa omwana wange ave Dubai akomewo, omwana wange owe. Finally omubiri gwa muganda waffe FIC gumaze okubeera nga ate gutuusibwa ku kyalo. Biyimiridde byebijja byajjajjayo kagenda okubeera nga agalamizibwa olunaku olw'enkya era nga wano wenyini wenyimiridde webagenda okubeera nga omwoyo omubiri gwe bwe gugalamizibwa. Kumacha nagenda kulusi saa 12:30 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Ssenyonjo simanyi obazaalisa wameka ngenda okuwulira omuntu mbuliri bwange ng'ambumbagazira omulundi gumu. Mu byopulaninga ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki? Obulamu buggwawo mu bulumu bw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga yemundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano tobanjibwa. SB4 Media Tuggussa Enssonga nga twasuubiza nti tujja kubeera nga tudda ate okwerekerako oba okuziika muganda waffe FIC. Ky'omukisa omubi nti tufunyemu kajjaamu tutuuse FIC amaze okubeera nga agalamizibwa ku bijja bya jjajjaawe naye nga omwoyo gwa FIC Mukama agulamuza ekisa amusonyiwe byonna byonna ebyamusobako. Ono wenyimiridde niwo ne kojja nga bitalo Kitalo munange bize bubi Kitalo omwana waffe yatufaako weeks 2 emabega yafiira Dubai yagwa mu mazzi naye mutima gwaffe teguli mukakafu nti yagwa mu mazzi tugamba bamutta busi naye ku lw'okubeera nti okugera kwa Allah tukumanyi tukkiriza ekyo kye baatugambye tetulina kyakukola kubanga omwana waffe twakoma okwogera naye essaawa 5 ez'ekiro ate ku 6
ne batukubira essimu nti afudde. Okuzika kubadde kwa ssaawa 8 tutuuse 7 ng'ate mumaze. Naye enkuba ageze n'ereeta akavuyo ate nga n'omufu bw'avudde mu keesi agezezzaako okwagala okuzimba oba okwagala okwabikira mu bantu. Olw'okubeera nti aludde nga mufu ate yagwa mu mazzi ne tuba nga tetujja kusobola kukuuma kijja mu maaso ate nga n'enkuba ebadde ezze era tumusaaliridde mu nkuba. Era ne mu kumuleeta wano okumuziika tumuziise enkuba etukuba. Kitukoze bubi nnyo kuba ffe twali tumanyi nti okuzika kwa 8 ne tufunamu kajjaamu awo naye Mukama watu wageze. Alhamdulillah. Tusobodde okuzika ku FIC. Gwena wenna Allah amusaasire. Katusabe Mukama abagumye. Kojja Mukama abagumye. Family yonna Mukama abagumye. Wamu ne baganda be n'emikwano gye yalese e Dubai. Mukama abagumye. Mikwano gya senga wa FIC aba mu kikanula awo Dubai Deira namwe Mukama abagumye naye ng'embeera bw'eki weerabise mwoyo gw'omugenzi FIC Mukama agumuze mirembe akozi mbanzikirizibwa okuyigwako ku ttaka tekina kati naawe ne bwali awo osobola omusaalira obadde oyagala okumusaalirako ng'osanze awedde okkirizibwa okusimba n'omusaalira kamuyiwekoko ku ttaka naye FIC Mukama akuwummuza emirembe akusonyiwa byonna byonna ebyamusobako. Allah amuwummuza emirembe. Bayibuli egamba nti ekizaalibwa omukazi ku nsi kiwangala katono naye nga bw'atyo FIC Mukama bwageze ebyaffe nno bibeera bitono naye nga bumala okazi ku kamera nga bulijjo tujja kubanga tukolako tulabe embeera ate eriwo mulumbe naye nga bibi nnyo. Mukama bagumye bwebityo biba Mukama yawa ate era yajjawo. Nze muzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya. Kojja amanya agange ndi Omulangira Musanje Swaibu nga nzaalibwa omugenzi Ibrahim Kateregga agalamidde ku mutala Kawami Butambala. Yali omutayiriza omukulu e Butambala. Era omulimu gwe nagusikira. Otayirira. Kati nze mutayiriza aliwo. Tuli kwa SB4 Media Tuggussa Enssonga tukyali mu kuziika kwa FIC. Ekyomukisombi tuze kuziika ko kumaze okubeera nga bamaze omugalamiza. Wano we tuli be bakyalibe mikwano gye abakolanga naye nga tanaba kugenda. Kuliddako kuliko ne Musanji abadde gwe Musanji we. Nenga bitalo nnyo ssebo. Tufiridwa mukwano gwaffe muganda waffe munnaffe mulimo mu bulumi obw'ekitalo. Atugenzeeko era tumaze omuteekayo. Amawulire mwagafunye mutya agabasanze wamu? Amawulire twagafuna mabegako eri era obutambi bwayita ku eno SB4 ku BBS bonna amawulire ne gayita n'amasimu ne tugatambuza ne tuyitamu era ne tusonda akasente katuga miliyoni 18 okumugjayo ne twesondamu akasente ne tuyita mikwano gyaffe gyonna mikwano gye ne tusonda akasente mpola mpola nene wakanga we basonda. Mwali mukola naye wewa Ekatwe bamukola ki? Tuli basaluuni. Mukulu FIC gw'obadde muyita otya? Era abadde bbulo nga bondya akuba ebikonde
ate nadda mu ngatto kale kugamba emirimu azaakola gyanjawulo kuba twasooka naye nga tusiga cutex n'abivaamu nadda mu ngatto zaabaddemu kati ate n'agenda mu bikonde kale bwetyo tubadde tutambula naye nga tuzze era tumulaba ku social media nga twogera naye ku WhatsApp n'atubulira embeera eri okucapa kale mwana bibadde biwanvu nnyo naye nga webale tubeererawo otubeereddewo mu buli kimu tubadde tujja tukulaba tukugoberera nga gwasinga omutambuza ku social media oba ne ku mativi ag'enjawulo ebityo bibadde naye nga tumutaddeyo. Amawulire we gakutukako akambuze kuno mukulu amawulire we gakutukako nti FIC agenze wawulira otya? Nasooka ne mpuliramu bubi nnyo naye nemala nzize nga mpolampola nga njja nkimanyira mpolampola nkimanyira okutuusa olunaku lwaleero era lwenzize ne tumukola ki ne tumuteekayo naye nga abadde yali mukozi munnaffe wakati awo mu cosmetics nga bintu ebyo bityo nga tubitambuza natuvaako n'agenda ebweru eyo naye era kyasooka olumu ne ngamba asirafu nensooka nendwawo nnyo okukikkiriza kuba neyasooka okugamba oli nali nga wonoga nti nali ndi ku bodaboda nga ŋŋenda oli naŋŋamba okimanyi nti asirafu afudde tyasirafu nensooka kibeerawo nempulya nga kisawuninze bubi nesitakitegeera bulungi nagenda okubikula ku mutimbagano neŋŋamba naye oba yoono okuba nga akuba akasimu akalaali ngenda okulaba nga yoyo ennyini era ne gatutukakawo ne twekolamu awo omulimu wakati mu kusondasonda akasente engeri embeera waliwo kale abalala bataliwo wano wetwakolanga emirimu naye nga gye bali ewaggulu wetwakolanga emirimu wakati mu kukuŋŋaanya akasente mu mpolampola kulabika nga kakola ki tutuusa munaffe wano okulabika nti atuukawo naye nga Mukama abagumye omukulu ono yagambye yali kyaliwe yali musanjiwe kiki nga muwasa mu lujja lwe lumu twawasa mu lujja lwe lumu ssebo ngasiwe kibadde twawasa mu lujja lwe lumu ne munatusomya naye naye mukufiira embeera moment weete etuukawo ne mwejjukanya mukulu mwawasa mu lujja lwe lumu ssebo akakazi amuyina omukazi muyina gwe omusikazi bwe bityo yasigaddewo ono yasigaddewo FIC obadde omuyituuti ikize mbadde mmanyi nga mukozi munnaffe era mbadde omu ku bafaani be mu bikonde byabadde nga azannya era nnyoleddwa nnyo bwe kyantuukako ne banga nti yafudde era buli nawulira okunyolwa era okuba olunaku saakola terevu nnyo saawukanye olunaku kyabannange embeera nno bwetyo weerye ekirala FIC abaana bangi wakati eri nga tukyakola eri wansi mu cosmetics no kati mulimu n'abamu abali era eyo gyali abaana abamu abajja eno mu kyalo nga gyabakwatako nga bayigiriza egimu ku mirimu wakati mu kusiiga cutex okusiiga bwebityo byonna nga nono omwami gwennyininyini ogolaba oyo y'omu yamuleeta mu kintu ekyo kyennyininyini n'abalala gye bali eyo lwakuba bali eyo waggulu awo naye singa buli omu abadde ajja bangi buli omu alina ekintu kyayinza okumwogerako ekyenjawulo. Mukulu FIC omwogerako ki? Nze mwami Ssekibule Shafiki oyo omwami abadde Ashirafu ye yantuusa mulimu mwenkolera era tubadde mu kizimbe kimu ekyakaguje Katwe so nebaza bannanga ab'omu kizimbe ky'Ekatwe abagezezaako okusonda akantu ke basobodde ne bakatuuse wa maama mu Ndeeba katuuka Ashirafu yansanga mu kisaawe ky'Ekatwe nansanga omwono sanga omuvubuka nga tetwemanyi nantwala mu katale nampangira omulimu gwe natandikirako era yeyanjigiriza omulimu gwe mbaddemu nakati gwenkola Ashirafu ne tubeera ffenna ne tugendako ne ku saluuni kwe yali ne tubeera ffenna okutandika mu 2012 paka ekiseera kino abadde mukwano gwange ddala era mu kaguje mu kizimbe bamanyi nze mutoowe era batuyita ba Luganda so amawulire ga Ashirafu okufa we gantukako mulimu omukyala Ajati ye yagantuusaako naŋŋamba muganda we yafudde tolina simu gyonoonyezaako bali ku WhatsApp naye muganda we batugambye yafudde
kyankuba wala zali ssaawa emu ya kawungeezi ne ntambula mpaka mu Ndeeba funa obukakafu obutuufu. Bwe nabufuna ne mutuusaako ne mugamba kituufu ne mukadde ategeezezza nti mutabani we yafudde. Kuva olwo ajja tukwatagana bulungi mu kizimbe, tukolagana bulungi, era naye mu kuzika wano mulabyeko n'andabako ne mugamba insha Allah yatugyeko mwana waffe naye tusabaligane, Allah n'atuddizaawo omuntu omulala kasita yatulekedde abasika. Embeera no bwetyo weeri eya muganda waffe Ashirafu, naye nga omwoyo gwa Ashirafu Mukama aguwummuze kisa. Twongera okwebaza ak'ensusso baganda baffe aba Dubai Deira awo mu Kikanula ababeera nga basibira kale ebintu ebyamaguzi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era Farida yagambye tebannange mbebaze nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwatyo FIC awummule mirembe. Umaru akoze kamera nga bulijjo, nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya. SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Macha nagenda kulusa sanga 12 wenasanga ekisajja ekinkwata. Mr. Semunya simanyi obazaalisa wameka, ngenda okuwulira omutumbuliri bwange ngambungagatira omulundi gumu. Mu byopulaninga ekyokusiba maama kireke kati eriyo nga ffe abatabalina noga banzisenga mulina nanziba naye nga tukola ki? Obulamu buggwawo mu bulumu obw'ekitalo bwenvaamu envunyu n'ekivuuno nga ye mundaba. SB4 nze mbadde nsalawo maama oba asibibwa asibibwe oba avunaanibwa mu mateeka avunaanibwe. N'amaka gange gonna gange gano Tobanjibwa